Oluvannyuma lwa ttabamiruka waabwe wa buli mwaka, ekibiina ekitaba enzikiriza y'Abakristu mu ggwanga ki Uganda Joint Christian Council kituuse ku kukkaanya mu nsonga ezimu, nga mu zino basabye okunnyonnyolwa ku nsonga y'okusomesa abaana mu masomero, ensonga z'okwegadanga. Waliwo ensomesa empya eyingiziddwa mu masomero nga muli n'agaffe, nga entereeza eyo eyogera ku nsomesa y'ebikwata ku bikabito ebyobukaba mu masomero gaffe, n'okuwa abaana ebbeetu okulaba nti bakozesa emibiri gyabwe nga bwe baba baagadde awatali komo. Abasomesa bangi baludde nga beekubira enduulu ku nsonga y'ensomesa eno ereeteddwa mu masomero, ng'abagabirizi b'obuyambi be baagiwoomamu omutwe nga bayita mu kugaba byuma bikalimagezi mu buli ssomero gye baagitwala. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekigatta abasomesa mu ggwanga James Tuheyo olunaku lw'eggulo yaweze nga bwe bagenda okukola kyonna ekisoboka okulemesa enkola eno mu masomero. Leetamu zino empisa amanya ez'ebisiagana biriwa mu masomero. Ffe ng'abasomesa tujja kufuba tukole kyekisobola kola nti abaana baffe tebagenda mu ebyo. Abazadde mukolagane naffe mutuyambe tulabe nti abaana bano tebagenda mu mpisa ezo. Ssaabasumba w'essaza ly'e Kampala era nga y'omu ku bassentebe b'ekibiina kino Dr. Cyprian Kizito Lwanga agasseeko nga bwe basabye gavumenti okukomya okutyoboola eddembe ly'abannabyabufuzi abavuganya gavumenti, okokosa n'okusaba ennongoosereza mu mateeka g'okulonda kijjewo okubuusabuusa kw'obwetengerevu bw'akakiiko k'ebyokulonda mu bantu. Eddembe ly'obwebange mu byobufuzi n'ebirala lyayogeddwako okulaba nti abantu baffe mu Uganda muno baba n'eddembe ly'obwebange ate n'okutuukiriza ebyo constitution byetusaba. Era mpozi ekikoneddwako entereeza y'ennondesa. Mulimu abagamba nti kimala naye abamu bakimulugunya, ate ndowooza baba baddembe okwemulugunya ate n'okuwuliza gavumenti ku ntereeza eyo. Era n'agasseeko nga bwe batuuse ku kukkaanya nti okukozesa ebiragalalagala mu ggwanga n'okuzannya zzaala kisusseewo omulamuzi ekyetaagisibwa gavumenti okukolawo ekisoboka bunnambiro. Kikwata ku nnamula n'entereeza y'ebyo bikwata ku mwenge ogukyase ennyo n'enjaga ate n'okukuba zzaala nga bikyase nnyo mu bavubuka, tebiriko mateeka gamatiza, ekivuddemu abaana baffe okwonooneka, nga tusaba gavumenti eteekewo amateeka aganaayamba okutaasa eggwanga lino naddala abavubuka baffe baleme kwonooneka. Era bano balaze okutya ku nsonga y'okuleetawo engeri ya Islamic banking mu Uganda gye bategeezezza nti beetaaga okunnyonnyola okusingawo okuva eri bekikwatako ku miwaatwa egiri mu nkola eno. Waliwo n'enkola empya ekwata ku nkola ya bank, enteeka y'ensimbi n'enneewola ng'eyitibwa enkola ey'Ekisiraamu. Nayo etteeka lyayita naye nga abantu tebannannyonnyoka bulungi nsonga eyo. Tusaba gavumenti n'ekikwatako abantu bannyonnyoke ate babuuze n'ebibuuzo basobole okugitegeera obulungi. Kinajjukirwa nti enkola eno eya Islamic banking ng'enyi mu ggwanga newankubadde erudde ng'ekaabirirwa Abayisiraamu. Agamu ku mateeka agafuga eddiini y'Ekiyisiraamu kiva omuntu okwewola ensimbi n'azzaayo amagoba, nga kaakati mu nkola eno abantu balina omukisa okwewola ensimbi awatali kuzzaayo magoba. Andrew Kagwa, WBS TV, Kampala.